بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أتنزو الله تبارك وتعالى أينما تينا مجفو أغترم بكين فيده أساني دوكو سينزوا وبوم توفوكو سينزوا نتغتدوا كوكانتو كنا لمن كان يرجو لقاء إلو مدو الناس بيرو قدام ما سغا الله أبانجي نكولا ميرانغا نانغ بناميرو غويوغوا أمويو غوانجي نكوي وزوكو غتكو الله ينانا دما سغا الله نغامو غسيكي چنتو چنا asinziza lubale waabwe, asinziza mpewo za kika, asinziza byonna byasinziza ebitali Allah. Omuddo oyo khasira dunya wal akhirah, eddunya egenda kuba ekusaze n'akhira egenda kuba ekusaze. Omuddu yenna anaafanga alina ebibbo by'abalongo, toganyuddwa mu mirimu gyo gyonna gy'omenyese nagyo. Omweno gwa hijja gw'okoze Allah tabaraka wa taala tagenda gutunuulira ebbanga ly'onamala ng'okyamugattako. Haja awuliriza abagaggagagga mu mmwe, omuddu yenna ebbanga ly'onaamala ne bw'onaasibulula abantu emyaka 1000 naye nga okwokolera obushiriku bwo essabo liri wammwe. Eno olaga nti oli musajja musiraamu mulungi naye nga essabo liri wammwe, gwayina ebibbo by'abalongo bo, gwayina byonna ebyowongo byewammwe nga kwosinziza Allah. Omuddu afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza mirimu gye, Allah tagenda musonyiwa, Allah amutegekedde walahum adhabun alim, balina ebibonerezo ebirimu abadde afaanana bwe batyo. Oluganda abakkiriza tumwawule Allah subhanahu wa ta'ala yakuba ekifaananyi ky'ebintu byonna ebimugattwako mu surati al-Ankabut. Yagamba nti mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya, ekifaananyi ky'ebyo byonna abaddu bye bafudde, bye beesinza, bye bagaba, bye beesigamira, byonna bye bawanjagira ebitali Allah. Yagamba nti kamathali al-Ankabut ittakhadhat baita, yagamba nti biringanga bw'olaba ennyumba ya nabbubi nga nabbubi bwekola enju yayo. N'agamba nti wa inna awhana al-buyuti la baytu al-Ankabut law kanu ya'lamun, n'aleetanga ennyumba ya nabbubi mayumba gonna nga yennyumba esembayo okubeera ennafu, tegitaasa mpewo, tegitaasa bbugumu, tegitaasa nkuba. Ekyo kyekifaananyi ky'omuddu eyasiba omwana we irizi. Abazadde mummwe abakyala, akaanako kano kwokolera obushiriku, kakula kalabo kakolako obushiriku, kakula kamalira kasamize. Omusiba irizi ng'akyali mwana muto. Abange ebizibu byaffe byonna tubikwase Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti wa huwa ala kulli shay'in qadir, musobozi ku buli nsonga yonna. Wa huwa khairul hafidhin, ye mukuumi asinga abakuumi bonna. Obuluganda bakkiriza wama lana alla natawakkal ala Allah, lwaki tetwesigamira Allah wakad hadana subulana, nga yatulungamya atadde ku bulungambo bwe tuliko atuwadde okumutegeera. Omuddu omukkiriza bubeera bukendeevu kasona ajja mu maaso ga Allah ng'osinziza ekitali Allah. Tumulaagina Allah tabaraka wa ta'ala assebyenga n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abaana atera okuva ku mwayo gw'edduniya guno n'atulaamira nze naawe n'agamba nti abange taraktu fikum amrayn,
basiramu mmwe balekedde ensonga bbiri muyina mu mmwe ensonga bbiri yagamba nti lam tadillu man tamassaka bihima omuddu tagenda kubula kudda mu maaso ga Allah ng'ali mbaddu abejjusa ya laitani abange amuddu ng'akaaba ziisanze kaddamtu lhayati singa nakolerera obulamu bwange singa nakolera omwoyo gwange rabbi rji'uni la'alli a'mal salih abaddu abagenda okukaaba mu nkaaba ezifaanana bwezityo nabbi n'atugamba nti omuddu tagenda kubula kasitaani ekwata ku nsonga zino bbiri gwe kooba owangaalira Allah kwanaakuttira ogenda kubeera mubaddu abawangudde Allah yagamba nti fa amma alladhina su'idu abanajja mu maaso ga Allah bannannyini saada yagamba nti bagenda kubeera mu jjana khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard bagenda kubeera mu jjana obuwangaazi bwabwe bwonna teryagenda bajja mu jjana naye nabbi agambye ensonga zino bbiri omusiraamu kuba obuwangaaliza obulamu bwo agambye nti kitaabullah ekisookera ddala abasiraamu okubeera nga tutamassaka twenywereza twekwata tufunvubire tuwangaale obulamu bwaffe bwonna nga Qur'an Allah yagamba nti Qur'an eyo gye yatuwa tibyanan likulli shay'in yannyonnyola buli nsonga yonna Qur'an Allah gye yatuwa yannyonnyola buli kyomanyi buli kyonna ekikutuuseewa Allah ng'akusiimye naye bameka mufe basome ku Qur'an y'okumakya buli omu weebuuza ekibuuzo omusajja ali wanaawuliza mukyala we yasomye Qur'an ku makya gwe kennyini waatunuddeko mu Qur'an naye tufuna obudde obukeera message ze tulina ku WhatsApp omuddu afuna obudde obukeera message alina ku Facebook abali social media agiddingana tayisaawo ddakiika bbiri nga takebeddeeko naye enkolagana yaffe ne Qur'an abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yenna anaagyeesamba fa inna lahu ma'ishatan danka agenda tuwangaaza mu bulamu obusinga okuba obugubi nabbi n'atuwa ensonga ey'okubiri n'agamba nti ensonga ey'okubiri omuddu anaaba agyekutteko n'atabula yagamba nti wa sunnati nabi ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gubadde mulembe guno nga wallahi abaddi bangi ffenna bwetufaanana nakhjal ffenna tukwatibwa ensonyi okukola sunna za nabbi ng'abantu batulaba abaddu tuswala okutulaba nga tufaananye ng'omubaka Allah gwe yagamba nti laqad kanat lakum fi rasulillah muyina ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi Allah gwe yawaana nti yasinga okubeera omulungi ekyokulabirako ekirungi tuli gubadde mulembe guno nga guswala abaddu gubadde mulembe guno nga tulabika obubonero bwa maniyu tulabika ttiimu ze twagala olabika ekibiina kyo kale balaba obulabika kali ne balaba eya yero ne bagamba oyo agundi ne balaba eya bbulu ne bagamba oyo agundi ne balaba owa orange oyo wa kibiina kyagundi ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abange sunna za nabbi ziriwo mu bulamu bwaffe omuddu yenna Allah yatugamba nti man yushaqiqi rasul yenna anaabuusabuusa mubaka min ba'di ma tabayyana lahu huda ng'amaze okunnyonnyola obulamu bw'oba wangaala we buliwa gwe newangaala nga bw'oyagala wangaala nga abamaaniyo bwe bawangaala wangaala ne Allah yagamba nti omuddu ono nuwallihi ma tawalla ngenda kukutwaliza n'obulamu obwo obw'abayimbi bw'olya bw'oyagala Allah n'agamba nti onusulihi jahannam wa sa'at masira olaba omukyalo ono gy'akomye oba omwami ono yagamba nti enkomerero omuddu ono agenda mumusooseka agenda mumuyingiza agenda mumuteeka mulyo jahannam Allah n'agamba nti budde obusinga okubeera obubi obuluganda abakkiriza nnamira omwoyo gwange n'ejammwe tudde tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumufaanane omuzadde maama faayo nnyo abaana bo bafaanane omubaka abazadde bangi baseza abaana baabwe ebimemeya amulabikire ng'omusambi w'omupiira ttiimu baawe gy'awagira omwana omusanga baamugulira emijoozi ya Uganda Cranes eringa nga yunifoomu alina emijoozi nga abiri alina egya Liverpool alina egyaki omuzadde ono kikulaga amahabba g'alina eri ttiimu zino zemuwagira abaddu bangi muffe tulemedde mu katemba afaanana bwatu nga toyinza okusoma aya Qur'ani nga ntuufu omusiraamu alina obwongo obulamu oyinza okugenda mu kibanda okulaba omupiira okumala eddakiika 9 nga toyinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu Allah akulage ku baddu baatadde mulimbo owange omukyala okyayinza okumala obudde ng'olaba TV abakyala bangi babeera ku busokuso balaba baabo ku bukedde baabo kuki omukyala n'amala okwo essaawa 2 alaba kazannyo tannasaala magaribi tannasaala ishaa'i naye ng'omukyala afaanana bw'atyo tayinza kukufuniramu wudu nga ntuufu tamanyi bw'ofuna wudu tayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu olugendo abakkiriza tulongoose saawa yonna ffenna tuli mugendo nze naawe tasiilu ila rabbik buli omu aseeyo tambula ogenda wa ammawo abagagga bagenze abaavu bagenze baminisita bagenze bakabaka bagenze bannange talina kyasigaza yenna agenze lam yabqa lahu illa amaluhu salih talina kyasigaza okuggyako emirimu gye emirungi abange tukolere obulamu bwe tugendamu saawa yonna leero oba enkya tudda maaso ga Allahu tabaraka wa taala atulamidde Allah subhanahu wa taala aya gyenjagala tuggyemu ekyokuyiga mbufunze
Allah yagamba surati al-Baqara aya ya 212 Allah yagamba nti zuyyina lilladhina kafaru al-hayatu ad-dunya bawundirwa abaddu abajemera amateeka ga Allah obulamu buno obwensi n'agamba twayaskharuna min alladhina amanu bajeja bakakkanya bavvoora abaddu abakkiriza Allah n'agamba nti walladhina ttakaw bonna abaddu abakkiriza Allah abanaagumiikiriza naye mutya ne bakuuma ensalosalo ze yagamba nti walladhina ttakaw fawqahum yawma alqiyama bagenda kubeera waggulu bagenda kubeera bawaggulu bagenda kubeera mu bifo ebyeyagaza ku lunaku lwa kiyama ku lunaku otaliimu kubuusabuusa nze naawe Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda otuyimiriza mu maaso ge nga yagamba nti summa yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama oluvannyuma ngenda bbalaga bemwakulembeza okukola ku lunaku lw'enkomerero abooluganda abakkiriza atugambye Allah subhanahu wa ta'ala bawundiddwa oba bawundirwa abaddu abajeja abajeena abagaana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tuwangaala mu bulamu ng'abaddu abasinga okubeera obwonoone mu ndaba eyaffe ennaku tulabanga abali mu bulamu obweyagaza be balina emmotoka ennene omuddu akola omulimu nga atunda omuddu mutunzi wa mwenge era ezimu ku byekola nga Allah bagamba nti yaskharuna min alladhina amanu bajeja abakkiriza era ayisa kulimirwa ebimu ku bigambo ebivundu bye boogera n'akubuuza nti awange osaala nnyo naye ofunayo ki ebigambo ebyo tujje tubiwulira nkulaba oddiŋŋana nnyo omuzikiti laba ekyenyi kiddugadde wange omukyala weekaddiya nebwoyambadde jiribaabu towulira bbugumu abanga mukyala nkulamira la tahzan tonakuwala omuvubuka yenna anywedde ku ddiini eno yenna omusiraamu akyanyonedde ku ssala nkulamira la tahzan Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walladhina ttakaw fawqahum yawma alqiyama bwetunanywerera kutya Allah ne tutagayazibwa nambeera z'abaddu bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde endagaano agambye nti ffe abagenda okubeera abawaggulu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti fala tu'jibuka amwaluhum owange Muhammad sente abaddu abo abanjeemera ze balina tezikwewuunyisa wala auladuhum kababeera abaana bwabo abanje balina nga wama dhalika bajeemera Allah nabbi amugamba nti tebakwewuunyisa innama yuridu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagala liyu'adhibahum fi lhayati dunya ayagala aboneeze ne sente ze balina abagagga bangi abajeemera Allah wallahi ng'obulamu Allah yabukwata mugagga ne sente ze nga yavadde ku sukaali gwe sukaali onywanga bw'oyagala abagagga bangi baavadde ku nnyama baavadde ku biriibwa byonna by'oli ebitabenkeza obulamu bwo by'olulunkana okulya naye nga wallahi sente aziina naye nga tayinza birya Allah akulage ku bagagga abajeemera Allah naye ng'alwana na nsigo Allah akulage ku bagagga abajeemera Allah ng'alwana na kibumba Allah akulage ku bagagga abajeemera amateeka ga Allah ng'alwana na maaso ebiyungo byaffe byonna bye tulina ng'omugagga abikaabira wallahi ng'atambudde n'agenda e Japan n'agenda e China n'agenda e Germany abasawo bonna obwongo ne bukoma ne bagamba nti takyaddamu kulaba abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina kafaru abaddu abajeemera amateeka gange abagawakanya abaddu abanywa omwenge bo bali babisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al-an'am yagamba nti walya ne banywa yagamba nti nga bw'olaba ebisolo naye Allah yagamba nti fannaaru maswan lahum Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga obuddu bwabwe gy'agenda obbateeka abanga abakkiriza omuddu yenna ali mu mbeera nga yakanyigo nyweza kimu kutya Allah abanga obugagga haqiqiya obwannamaddala buli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe abagagga bangi bagenze nga almulku walmaalu walwuzara byonna bigenze abagagga bangi sente zigenze abagagga bangi olufa emmali n'egenda abagagga bangi olufa obukulembeze ne bugenda nga talina kyasigaza okuggyako emirimu gy'emirungi abasiraamu wannange embeewaza tekubatwalirizanga wala yahmilannakum istibta'i rizqi fi ma'siyati llah tekututwalirizanga okwaza obwaza emaali nga tuginonza mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala tuli abaddu abafaanana abali mu bulamu batulabanga obulungi abakyala omutabarrijat bonna beejaajamye abakyala bonna beeyambudde naye akuyitako ng'avuga emmotoka nnene naye ng'ayambadde akagoye kalinga ka mutabani we ka muwala we omusiraamu omu yavamu ekigambo n'agamba nti sheekh wallahi abasajja batulese wallahi laba emmotoka zebavuga fe tusaala naye tuli bubi abooluganda abakkiriza teriyo bugagga teriyo obwavu buno tebuluma buno obwavu obw'edduniya tebuluma obwavu obuluma ye mudde okudda mu maaso ga Allah ng'agenda mwokya muliro
yamudde okudda mu maaso ga Allah ng'agenda mu mwokya muliro. Tunuulira Allah bw'atunyumiza enkaaba y'abagagga abagayanziddwa obulamu obwensi ne beerabira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yubassarunahum yawaddu al-mujrimu, yagamba nti ngenda balaga abantu mmwe ku kiyama abantu abaali aboononefu naye nga wallahi nga bawangaala obulamu obusinga okubeera obulungi. Baabo basula mu kalina, baabo bali obulungi, bavuga emmotoka nnene nga bagasseeko okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ngenda balaga abantu mmwe ku kiyama. Yagamba nti omuddu omwononefu agenda kwegomba agambe Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah kankuwe Allah subhanahu wa ta'ala mukyala wange n'abaana obokyenze mpone bannange ayina saada okwesiima kuli omubulamu bunene obwensi ng'omuddu agenda kujja eri ajeemera Allah ku kiyama nga talinayo kaalinayo nga yeegomba kuwaayo baana yeegomba kuwaayo mukyala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuddu tagenda kukomawo agenda kugamba Allah nti wal ardu jamii'an thumma yunjin. Allah subhanahu wa ta'ala kankuwa ebyobugagga byange byonna bye nalina mu duniya obiwaani. Allah yagamba nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa, abange bantu mmwe muli baavu, wallahu huwal ganiyyul hamiid. Allah ye mugagga, Allah la yahtaaj, talina bwetaavu bwa bintu byaffe, talina bwetaavu kuba byonna bye tulina yabituwadde Allah. Ogenda muwaaki Allah subhanahu wa ta'ala omuddu afaanana bw'atyo tagenda kukomaawo, agenda kuddamu asabe Allah. Yali mugagga naye ng'ajeemera Allah, agenda kwongera asabe Allah mugambe nti ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba wa sahibati wa akhi, Allah kankuwa baganda bange, kankuwa mikwano gyange, kankuwa bonna abantu abali mu nsi, Allah mbakuwe ligenda kuba ttamiiro erigenda okukwata abaddu abawangaala obulamu obulungi mu dduniya muno naye ng'ewa Allah tebalinayo ke balinayo. Abange omugagga ali wano kya Allah subhanahu wa ta'ala, omwavu ali wano kya Allah subhanahu wa ta'ala. Abange njagala ebigambo byange mutegeere bulungi. I'm not advocating for poverty, sibakubiriza kubeera baavu, ne Allah kyonna status Allah gyakutaddemu gitiiremu Allah subhanahu wa ta'ala. Kya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna atugambye Allah nti abaddu bangi beerabidde Allah ne bagayanzibwa n'obulamu obwensi. Dera abaddu bangi baganda baffe beenyigira mu bikolwa ebyenjawulo, ebikolwa ebibi. Akwata ennyonyi n'ava waasula, n'ava mu gganga mwawangaalira n'agenda e London, agenze Dubai, agenze China, agenze gy'agenze nannyinaffe naye ng'ali yakola bw'amalaaya, ajeemera Allah naye ng'ali yasindika ssente ku kyalo, azimbye enju, aguze emmotoka. Mu mbeera ey'okujeemera Allah wallahi hatta fil maasi ma qani'u, ne mu kujeemera Allah wallahi abaddu tetumatira abagala bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya ya suratul anbiya, yagamba nti dhalhum Muhammad abaddu abo baleke yakulu wa yatamatta'u, mbaleke balye mbaleke banywe nga bwe banjeemera. Allah yagamba nti wayulhihimul amal, bagayazibwe n'obulamu buno obwensi bwe bawangaala. Allah yagamba nti fasawfa, kyaddaaki akaseera kajja mu maaso, yagamba nti bajja kumanya, bagenda kwejjusa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaw anna lilladhina zalamu, singa abaddu bonna abali azamaanya bonna abawangaala nga bajeemera Allah ku kiyama banakwata ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu. Allah ne bwanaabawa ne banajja ku kiyama nga baweereddwa ebiri mu nsi n'ebifaanana ng'ebyo amakulu nga Allah bakubisizaamu enseena emirundi ebiri, liyaftaraw bihi min suu'i al-'adab, okubeera nga bibawaayo beenunule mu mbonerezo ya Allah. Allah yagamba nti wabadalahum, bagenda kutuuka mu maaso ga Allah wallahi nga kyebasuubira kyekiriyo. Abaganda bakkiriza tugumiikirize ku mbeera buli omu gy'alimu, atugambye Allah subhanahu wa ta'ala nti walladhina ttaqaw. Allah kyatulamira mu aya eyo abange tunyweze okutya Allah. Yagamba nti akramakum inda Allah atqakum, asinga okubeera mu maaso ga Allah ow'ebbeeyi yatusinga okutya Allah. Allah teyagamba mugagga, Allah teyagamba mwavu, Allah teyagamba seeka, Allah teyagamba asomye, Allah teyagamba bitiibyo byonna bye tulina eby'edduniya bino, n'aleeta lwanka esinga okubeera ey'ebbeeyi. N'agamba nti walladhina ttaqaw, abasinga okutya Allah, abaddu abanaatya Allah be bagenda okubeera yatusinga okubeera ku mwanjo. Akramakum inda Allah atqakum, omuddu ne bw'onaawangala mu dduniya muno ng'olya kimu naye ng'otya Allah, ne bw'onaawangala mu dduniya muno omukyala ng'olina ekikaaya kimu, abange tya Allah. Obulamu bwe tugendamu abange bwe okubeera vaito gye tuli, kuba obulamu bwe tugendamu nga tuvudde mu dduniya muno abange buli bulamu bwakagenderere. La yadukuuna fiha almauta, obulamu bwe tugendamu tebuliimu kufa, abaddu bagenda kubeera mu jahannamu. Allah yali agera ku bagagga,
abakwata sente zaabwe Allah zabazife nga la yunfiquhu fi sabilillah tebaziwayo mu kkubo lya Allah. Allah yagamba mu surati Tawba alladhina yakinuzuna adh-dhahaba wal-fidda n'aleeta currency gye baali bakozesa gold, baali bakozesa diamond. Allah n'agamba obwongo bujjeeyo kekwata ku zaffe zino eza Uganda siringi. Abaddu abakozesa dola abali London, abaddu abakozesa pound, abaddu abakozesa munnaze mukozesa. Allah yagamba nti abaddu abo nga sente bazikozesa kujeemera Allah, bazikozesa kunywa mwenge, bazikozesa kugula bamalaaya, abavubuka bangi. Allah bwawe kituddemuko n'amazika ku sente naye nga taggwa ku bakyala baabwenzi ayenze ku bawala bonna abali ku kyalo bawundiddwa n'obulamu obwensi kweyagalamu ki nga akhiri matwaf jahannam enkomerero nga Allah agenda ttoca. Faliyadu billah tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutaafu abanga gye tulaga sinyangu. Allah yagamba nti abaddu bonna Allah mummwe bawadde sente nga muzikozesa kujeemera Allah. Yagamba nti yawma yuhma alayha fi naari jahannam fatukuwa biha jibahuhum. Allah agenda kukwata sente zammwe, agenda kukwata sente z'abaddu abawangala nga bajeemera Allah, akwate sente zaabwe azengereze ku manda g'omu jahannam azikolemu embaatibaati. Yagamba nti omuddu ono akusabike ne sente z'omu maaso, akusabike ne sente emabega, akusabike mu mbiriizi. Omuddu osanyuke agambe nti zezo sente zo bw'otyo nga bw'osanyukanga ng'onjooga zezo sente zo ng'azireeta azikozemu amanda ga jahannam. Abaddu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala sente zaatuwadde tuzikozesezza ki? Ya ayuha alladhina amanu, Allah yatukoya nti abaddu abakkiriza sente zammwe n'abaana bammwe tebabeerabiza an dhikirillah, tezibeerabiza Allah, tezibeerabiza amateeka ga Allah. N'agamba nti waman yaf'al dhalik, yenna Allah gw'asudde mu dduniya muno n'akwazika ku sente ne zikwerabiza Allah, yagamba nti omuddu oyo agenda kubeera afaafaganiddwa. Allah akulage ku baddu abaali ab'ebbeeyi. Tulina Firawuna bw'afaanana ne sente ze yali alina n'obukulembeze, yali kabaka mukulembeze musajja w'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahu n'amuzikiriza fanabadnahum fil yammi, Allah n'amissa amazzi. Tulina abaddu abali mu dduniya muno nga balina sente naye nga tebategeera Allah. Tulina Namurudi yali alina sente nga kabaka bamuleeta omu ku basajja abaafuga ku nsi eno yonna. Kyamani w'ekyalo nga bwewerowoozaako ositowa kigero ki? Allah yazikiriza baddu nga baali bafuga ensi eno yonna, ensi eno yonna okuva emashariki mpaka emagharibi. Namurud oba gwe bayita Alexander the Great. Namurud Allah yamuzikiriza n'asiri. Ate ffe tufaanana tutya? Abaffe tufaanana tutya? Ibrahim alayhi salatu wassalamu agenda amugamba nti Namurud abange ti Allah sinza Allah mb'omu bwe talina kyakwagalako, ayagala omwawule mb'omu bwe. Yagamba nti falyad'u naadiya sanad'u zabaniya. Namurudi mu butega bwe n'akoola ngenda koola ejje lyange n'agamba Ibrahim alayhi salatu wassalamu gamba ne Allah wayungula ejje tulwanemu. Allah subhanahu wa ta'ala ku arushi ye ng'amuwulidde ekitonde ekifaanana bwe kityo. Allah yaleeta nsiri mu majeege, walillahi junuudu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah alina amagye mu nsi muno ne mu ggulu. Namurudi Allah yamuttisa nsiri. Abange sente ze zikwerabiza Allah, sente ze zikwerabiza Allah. Allah akulage ku musajja gwe bayita Qarun amwogerako nti yali mugagga yazimuwa. Allah okutenda omuntu nti yali mugagga, wallahi yali mugagga. Qarun yani sente. Allah atunza mu surati al-Qasas ti Qarun sente ze yali alina nga amawanika, ebisumuzo by'amawanika ge bisula abasajja 8 ab'amaanyi. Gwe byo bisula abasajja bameka? Akayumba kukosulamu ajoga Allah ebisumuzo byenkana ki? Obissa mu nsawo y'empale nga teriyo amanyi nti olina n'ebisumuzo ebiggula enjuuyo. Akaduuka k'olemeddemu okujja okusaala kasitowa ki? Woofiisi ky'olemeddemu gw'osookamu okakasa gwagenda okusema mu ofiise. Abange dduniya tetwerabiza Allah. Atugambye nti zuyina lilladhiina kafaru, bawundirwa abaddu abajeemera amateeka ga Allah obulamu obwensi. Allah muayenda Allah yagamba nti mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tebuli obulamu obwensi okujjako ekigayaza. Allah yagamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli mwoyo gwonna gugenda kukombezebwa kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Allah yagamba nti ngenda bawa empeera zammwe, agenda tujjuliza empeera zaffe olw'ebyo ebirungi bye twakola. Allah bwe yawuzika ayo n'agamba nti faman zuhziha anin nas, yenna Allah gw'anaataasa omuliro wa udkhila aljannata n'amuyingiza ejjana faqad faz, agenda kubaawonye. Allah n'agamba nti wamal hayatu dunya
abange tubuli obulamu obwese okujja illa mata'ul ghurur. Allah akulage ku bakyala ababadde abalungi b'ensusu. Allah akulage ku bakyala ababadde abalungi b'ensusu ng'enfunyuzaanya dde ensusu zaabwe. La hawla wala quwwata illa billah. Abakyala Allah akulage ku bakyala ababadde abalungi. Wallahi ng'ekyalo kyonna kikakasa omukyalo oyo mulungi, nga kyonna ekyalo kigamba omukyalo oyo mulungi. Allah akulage waali n'enfunyu kye zimukola kikyasigadde okuggyako emirimu gy'emirungi. Abange abaddu mummwe abagagga, Allah akulage ku bagagga banno bwe baziika ng'ali mu ssanda ssatu. Tebayinza mumuziika eyo yadde n'omutwalo anaalirako egwaki. Tebayinza mumuziika eyo yadde ne koyini. Kebere pawundi emu, kebere dola emu. Wallahi bakuteekere mu ssanda ssatu osigaza emirimu birungi. Giriwa? Abange giriwa? Tunoonyeza dduniya yenye era tuginoonye. Newa Allah noonya kyogenda nakyo. Abange noonya kyogenda nakyo. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ewa Allah teri yagenda kwetikka ntaana ya munne. Buli omu ogenda na bibyo. Man amila saliha falnafsihi wa man asafa alayha. Allah yagamba nti omuddu yenna akola akalimu akalungi awange kadda gy'oli, n'omuddu yenna akola ezambi abange ezambi ere bwogenda kufuna repercussion yaalyo. Abooluganda bakkiriza, omuddu yenna noonya ssente nga bw'ozinoonya, neekakasa nti neewa Allah obungi bwa ssente bw'olina bwe bungi bw'emirimu gy'olina gy'ogenda okusanga mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Abaddu bangi tetumanyi kusoma Qur'an. Limaadha? Lwaki tetumanyi kusoma Qur'an? Emyaka oyina emeka? Oli musiraamu mupya? Tumanyi abasambi bamaniyu Liverpool ani twala tugende. Tumanyi ab'ebibiina, tumanyi abakulembera ebibiina, tumanyi babayisi, tumanyi baani bonna twala tugende. Tumanyi ab'amagye, tumanyi ono kusimayo Jenaani. Wama adirak. Abange bitwala wa? Abange bitwala wa? Allah akulage ku bajjano Allah baakutte. N'amutugira waali n'amuttirawo nga n'emmundu yagiina. Allah subhanahu wa ta'ala tamanyi mukulu. Allah tamanyi mugagga. Allah tamanyi w'amaanyi. Abaddu b'omulembe gonna kunnamuru abantu ba'ad. Babuuzanga bannabbi baabwe timanyi ashaddu minna quwwa. Baali basajja bajeemu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yabaazika ku maanyi. Babuuzanga bannabbi baabwe timanyi ashaddu minna quwwa. Abange gwe nabbi gwe Huudu ani gw'omanyi atusinga amaanyi? Allah subhanahu wa ta'ala n'abaanukula ti awalam ya'lam, tebamanyi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa. Allah yabatonda yabasinga amaanyi. Naye wa arsala alayhim rihan. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali azikiriza abantu abo yabaleetera mpewo, ng'empewo ekwata ekisajja ekikulu, ekisajja eky'amaanyi. Abaakolanga ennyumba mu njazi, abaakolanga ennyumba mu nsozi, empewo n'esitula ekisajja n'ekikwata n'ekikubakuba wansi nekimenyekamenyeka bufiififi. Abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tumutye. Genda ojjeyo haramu ali mu njuyo, genda ojjeyo haramu ali mu njuyo. Abange bamaama mwogere ne bawala bammwe, mwogere n'abaana bammwe bambale bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala jabba zikiriza mbi ennyambala embi gye bambala, ennyambala embi gye bambala. Abazadde mufaayo nnyo ku baana bammwe abawala. Omwana we tajeemera Allah ayinza okufuukira ensonga egenda okuyingira jahannam. Muwala we tajeemera Allah n'ava ewuwo nga sikaati gy'ayambadde eri waggulu wa bisambi. Haji musiraamu gwe, musiraamu gwe, muwala waakunamira ekyalo kyonna. Buli amutuuleko nawulira nga ayagala kusesema, buli amutuuleko nawulira nga yeesiwadde gwagula engoye zayambola. Abange anawona obusungu bwa Allah, abange kyowesiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwali okulamira kw'omubaka kwe yalamiranga basahaba. Buli watandikanga okusoma nga naffe batulamira, buli jjuma batulamira, mu ddalasa batulamira. Allah atugamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah hakka tuqatihi. Abasuubuzi mutya Allah, temugayaazibwa n'okwaza emmaali gye munoonya nga mulya riba. Abaddu bangi bakyala bammwe beewoze bali mu bulaaka, ekibiina ekyo mukimanyi. Bakyala bammwe gye bajja ssente balunda nkoko, bakyala bammwe gye bajja ssente bakoze obuduuka naye ng'alya riba. Allah yagamba nti alladhina yakuluna riba, abaddu abalya riba, abalemedde kulya riba ne bafiira ku riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Omuddu agenda kuzuukira ng'alinga akubiddwa amajinni omuli wa riba. Abange olowooza okukwesiima, abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah. Abaana bammwe bayimba, obwo bwana bwe mulina obwo, akaana kayimba oluyimba ne kalusuula wali naye nga tekayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu. Era mubikweraliikiriza tekiriimu mwana kigwogenda okuleka ku dduniya kuno.
abuluganda bakkiriza tetugayazibwa tetuwundibwa obulamu obwensi abanga obwavu buluma naye teriyo bwavu nga muddu bw'agenda kujja nabo mu maaso ga Allah nga talinayo mulimu mulungi obwavu bw'edduniya buno buluma naye bukoma ku kabbuli kabubeera obulwadde obukuluma bwonna bukoma ku ntaana omusujja ogwo Allah gwanayisirizaako kutta teriyo agamba nti omufu oyo gw'olaba kansa amuluma omufu oyo gw'olaba kansa amuluma era bw'ofa bw'oti nga buli omu agamba afudde kansa ng'akutadde naye gy'ogenda eri ashad gy'ogenda ewa Allah ebibonerezo byayo byakagenderere okuviira ddala mu kabbuli mpaka mu jahannam illa ma shaa rabbuk okujjako Allah baana abayagadde n'abawulira abuluganda bakkiriza okweraliikira okutuufu tweraliikira ennyo gye tugenda atugambye Allah subhanahu wa ta'ala nti walladhina ttaqaw fawqahum yawma al-qiyamah abaddu abanaafa nga tutidde Allah abasuubuzi mutya Allah mu kusuubula kwammwe abazadde mutya Allah n'abaana bammwe mbalamira okutya Allah abanga abavubuka tetwenda ku baana b'abandi abawala bano abaana bammwe abali mu sekendule okasanga kuva eno mu siniya wona alina akawala kayendako mu siniya 2 alina gwayendako siniya 3 alina gwayendako mpaka siniya 6 vubuka lifaanana bwe lityo mutabani wa mubuulirire abange mutabani wa mutuuze omubuulirire ne muwala omutuuze omubuulirire ne muwala omutuuze omubuulirire abaganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwongera tukalubiriza embeera ebbanga lye tunaamala nga tuganya okuba abagomvu ku mateeka ge ebibonerezo bya Allah binene yatugamba nti wattaku fitna mutye nnyo ekibonerezo kya Allah kinaaba kizze la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ekibonerezo ekyo bwe kijja tekirondobamu abonereza naalumanya ne saalumanya tuziize obwononefu atugambye Allah tabaraka wa ta'ala tizuyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu bawudiddwa obulamu obw'edduniya buno abaddu abajemera Allah bajeja abakkiriza nga olaba abantu ba nabbi Nuh bamugamba nti Nuh gwana olaba mu ddungu w'obajja eryato gw'obonga obukulaga nti eryato eryo amazzi ogenda gajjawa n'abagamba in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun mutujeja naye akaseera kagenda kujja mu maaso awo nga tubajeja nga bwe mutujeja obuganda bakkiriza omukkiriza yenna gumiikiriza omukyala kabakuvuma okwambala ebikaaya weekaddiya laba weemalako emirembe abaana oboonoonye abaana basaala omukyala omu yagamba munneraba ekyenyi kyonna kyonoonese kyonna kiri mulaama osaala ovunama laba sikiini bw'ogyonoonye abange sikiini enkomerero yaayo nvunyu kulya mu ntaana kukulya mu ntaana sente zonna z'olina enkomerero ntaana obufuzi bwonna bw'olina enkomerero ntaana ogenda sigaza mirimu gyo mirungi abange tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gumiikiriza bakuvuma ebirevu gumiikiriza bakuvuma obupale naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala Allah yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithi emu ti man askhata Allah fi ridha an-nas omuntu yenna anyiiza Allah naye asanyusa abantu sakhita Allahu alayhi omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amunyiigira n'agamba nti waman askhata an-nas omuntu yenna akola ebikolwa ebisanyusa Allah naye nga abantu bamunyiigira akola ebikolwa ebisanyusa Allah naye nga abantu bo banyiiga bunyiizi yagamba nti omuntu oyo radiyallahu anhu omuntu oyo Allah amusiima golaba okusiimibwa ebitonde n'okusiimibwa abantu n'okusiimibwa Allah kikyo osinga okwagala abuluganda bakkiriza sawa yonna tudda mu maaso ga Allah longoosa enkolagana yo ne Allah noonya emirimu gy'ogenda nagyo zonna limbo ze tumanyi zigenda zijjula bw'ogenda enkoowe limbo enaatera okujjula abali abo basajja bagagga wali abeebufuzi wali baseeka wali abaavu wali abakopi bonna enkomerero ensonda nnya teriyo kabbuli ya mugagga yanjawulo ku ya mwavu enjawulo gye bayinanga bonna basiddwa muli mirimu gyabwe mirungi genda limbo eno eri waneeno ebbombo 21 limbo yasooka erigaŋŋama ne wajjula ne bagijjayo ne bagiteeka wali naye olimira bw'oti ku limbo waggulu n'otunuya abaddu abali mu kikko ng'enkuba etonnya mukoka ne yeevuga okuva eno waggulu mumanyiyo amazzi ne geevuga okuva eno waggulu ne gagenda gagakkirira gonna ne gaggwera mu limbo otuuka n'otuna mu limbo ng'enkuba ekedde ng'amazzi entaana zibuliddemu ng'amazzi gabisse entaana mu limbo ebbombo nga amazzi gonna entaana toyina gy'olaba n'eki ne wayitawo essaawa ng'emu ogenda okulaba nga amazzi gagenda gakka n'otandika okulaba ku ntaana baganywedde abalimu abange bagenda kujja mu nju yo mpola mpola mukazi wo tebagenda kuziika naye bakuteeke wali muyambagane wakati wammwe mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala
أقول ما تسمعون أستغفر لي ولكم وسائر المؤمنين فتوبوا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم هو التواب الكريم.